mu mwoyo waali ali naye bali kimu omukyala tali eri mu birala wabula bali kimu mu mwoyo guba mwoyo gwali nagwo ali mukujjanjaba maama we era agume nti bali bumu omwoyo gwe n'ogw'omukyala n'ogugwe bali si ekintu kimu era omukyala tali mu makubo makyamu ndozamwe bulidde kwavunda ebyoto byammwe nammwe abatafunye mukisa kuyitamu oba abakubye essimu tusobola bakwata babawulira ku lwensonga y'obudde agenda kuba abasomera ennamba z'essimu kumunamukubira kumwezako ne message ku WhatsApp oba mu recording audio omugambe nalose bwenti ne bwenti ajja kuba akuvunulira ebiro byonna oba bya wiiki byonna bikuŋŋaanya obiruweereze oba bya mwezi kwamanyi ffe Bukedde TV tukola ekyo. Essimu eri 0755 65 44 oba MTN 0775 65 44 ate gwe atalina ssimu osobola okunsanga ku masomero ga Motherhill Junior School ekyengera n'empigi n'ensanje mbeera mu bifo ebyo ebiseera ebisinga oyinza okunkyalirako ku ssomero n'onsanga era nsobola okuyamba ku kirooto n'ekizibu ekirala we kiba ky'abaana nsobola okuyamba ku mwana n'atabeera waka abalina abaana ngali waka tasoma bakugambye basobola okuyeta takoma kuvunulira birooto naye akuyambako n'omwana atasoma mwena abale Bukedde TV ffe twabagamba tujja kubatuusaako kyonna ekirungi era ekyetaagisa naye nga temwerabira nti omulamwa gwaffe olunaku olwaleero omusajja yawasiza abakazi 7 mu wiiki ejeemu oteesa otya abakazi twemazeemu nnyo oba abaami be bakisusiza tukayite kamanyi tukayenda Facebook page zaffe obeera ng'otubuulira gwe ali eyo oteesa otya katugendeko mukuwumula tukomewo n'amazaalibwa amalungi agamu ge twabadde nago mweno wiiki nga aga Palaso. Pako Bawagidwa Grow Project ya Government ya Uganda eddukanyizibwa PSFU ne Ministry ya Gender ng'evujjirwa World Bank. Tosoma ku Bukedde TV. Rotambulanga tulina kukowa abetaago bulakozi bakulabireko bamusenge Yesu waffe emuyaga k'ebennyingi tava mu lyato Yesu mwali anakuwanguza kutosawa wakanirwa mu nsi empya gye tusuubira omukono gw'embeera tova mu lugenda walungi sanyuka nange kandwale tuke awawakanirwa byonna tubisubwa ku Sande n'okusaawa nnyezi okumakya nga tukutuusaako olukuŋŋaana lw'enjiri mu bulabirizi bw'ennamirembe tugenda kubeera ku lutikko bwennyini ku ssaawa nnyezi okumakya n'omulabirizi Wilberforce Tuwalwalira yagenda okukulembera mu byonna. Tosoma ku Bukedde TV. Sande eno mu program ku mutindo nkuleetedde mwami Esuuga omukunavu wa Sesako Uganda Limited. At any level you can benefit from soya. Wadde okimanyi soya tekikyali kyakulya bulya tekyali mmere nga bw'olowooza naye ate kyagenze ku mutendera omulala mutendera ki? How can we leave this world in a better place than we found it? Byonna mwami Esuuga yabirina mu program ku mutindo Sunday ya weekend 7:40 ez'ekiro wano ku Bukedde TV nange Charles Kasonga. Tosoma ku Bukedde TV. Ebyokunywa kikulu nnyo beverages okumanya enteekateeka yaabyo bitya bw'oyinza obikola mu bibala ebyenjawulo. Tugenda kukola ebyokunywa bibiri mu kadde kano katulina nako olwaleero.
obulanga ebyokunywa bino sigenda kukola gwandise juice owa bulijjo, ngenda kukola ebyokunywa ebya milkshake. Milkshake ni ebyokunywa nga ebibala obikubisa mata. Tosubwa ku Bukedde TV. Tosubwa ku Bukedde TV. Owulira eddoboozi nga 10 Septemba. Tugenda kutuusaako olukuŋŋaana lw'enjiri olw'enjawulo e Namirembe. Live ku Bukedde TV. The right reverend ku weekend bo beewumuliddeko ffe twakedde kukola kubanga tukola ku weekend tubaweereze era tubatuuseeko byonna ebyetaagisa. Akayimba kadde kavudde wa Dr. Jose Chameleon yabagamba tupakase. Naye nga Dr. Jose Chameleon watukanzeemu eno wiiki twasembako kuwuleko emabega kaawo Dr. Jose Chameleon ate yasidaamuse ate bannange ku luno wakoze otya? Foto goyinge wa Dr. Jose Chameleon tugoyinge wa omusajja yasimudde Sala ku mazaalibwa ga muganda we Palaso baganda banga bakone emikwana era se tugirabanga nako era ne bagamba nange tulina musumba ku mazaalibwa tulina muganda wa mugole tulina ki naye nga tukobaza Sala ennungi omukulu Dr. Jose Chameleon bana kuva weva mu bulwadde ennaku zinakola bintu bingi nnyo ebyewuunyisa wakola kino watukolera kino naye nga happy birthday Palaso munange saa yabadde y'amaanyi nnyo zendeka n'okundeka naye nga wasize otya Danira yakomawo nasuze bulungi oli bulungi ebyaddala ndi bulungi Danira yakomawo ng'akomawo okuvaawa mukyala wa Jose Chameleon ng'akomawo okuvaawa ali bize bubuuza ali bize batwazeka obufaananyi yabadde mu nsi ey'ebweru ng'ali nani ne Kenzo kyova olaba obusiraamu bulungi kati Danira bw'oyabanga ali eri kati Chameleon akola atya agoyinge mu bivulo kati alina okuwasa omulala awasaani ate lwaki tawasa musa oli taliiwo kati akola atya asiibe kubanga obusiraamu buga nti omusajja yenna maama nnyabo anaafiira mu kkubo nga kyekimutta wama Dr. Jose Chameleon nze nkuwa amagezi bw'aba Danira nga yagenda bweru oba yagenda ku kyeyo oba yagenda kuwummula oba yagenda kukola ki wassa omulala ajja kwetereza kwegamba buli mukazi anaagendako okukola ng'omusajja awasaga amagezi gowadde abantu si malungi ekitegeeza ye gwa wagira ono omusajja yawasiza abakazi 7 mu wiiki emu ate yo kyeyakoze kikyamu mu busiraamu kisookera ddala tokkirizibwa kuwasa baaluganda kyekisookera ddala bw'obanga gw'olaba nti oli omwagala nnyo saba nnyo ono gw'oyina afe otwale sisita we tekikkirizibwa bana eddiini ng'amaanyi osaba kola atya kati okusinga okukola ekiva ekyokuwasa ababiri ate n'ekirala tuveeyo ku Facebook page zaffe kamalirize ekirala mu busiraamu tokkirizibwa kuwasa bakazi babiri omulundi ogumu kubanga buli mukyala yenna bamuwasa yeetaaga that time okweyagala kuyagala ng'omukyala mu regimu ye me time yeetaaga that me time kampadde ni mu me time then ekirala tasukka bana katono yayiseewo naye nga ku Facebook page zaffe otubulira oteza ati abakazi tuweddemu nnyo oba abaami be batuweebudde ta ku Facebook page zaffe twagenzeko da live obeere ng'otubula ne Friday page kabe nga twala mu sports naye nga nze ni mu mid time ni mu mid time yange oli mu your time ni my time genda nayo wamba mwebale kubeera nga muli ku Bukedde TV1 abagenda mu maaso n'okubeera nga mutulaba tubaga nti tweyanzege atukyagenda mu maaso n'ekyenkya ekya weekend era ng'ensonga nyingi nnyo zigenda mu maaso n'okulabika nti nno zoogerebwa bingi bye tugenda ogenda mu maaso n'okubeera nga tubawa nga bw'omanyi nti tubeera tubawa kasavu kanyama wabeerawo ensonga ezibadde zitambula mu entertainment industry ezo tugenda kubeera nga tutambula nazo mpolampola ate n'ewaffe eno tujja kuba nga tutambuza embeera kansooka ntwala omukisa guno okulisayo mikwano gyaffe mwenna ababadde sayidiza wali ekololo tubagamba nti mukulikire eyo ddala ndowooza enteekateeka mwagitegedde omukulembeze w'eggwanga erya Uganda Yoweri Kaguta Museveni gye yabategeezezza nti agenda kufaafaagana ne bannannyini masomero abalemesa enkola gye bayita eya UPE ye President Museveni ayagala abaana bonna bagende mu maaso n'okuba nga basomera bwerere naye mmwe abayina amasomero agatandika edda agatandika weekend eno ne weekend ejja nga official date ya gavumenti ennatuuka mwe mumulemesa enkola gye yalikozeemu aga nti tayagala ba peasant oyinza okubayita abaavu nayinako mukwama wange gwe bayita Robert Kabushe nga bayita bawejjere tayagala baavu ate bazaale baavu tayagala baasoma ate bazaale bataasoma ayagala abaana basomere bwerere mutwale abaana amasomero ga UPE mukulike ababadde sayidiza wali ekololo kankuliseyo n'ababadde eruweero mu Kasana
nammwe mukulike eyo enteekateeka ndowooza nammwe mwagirayo bwe yatambudde. Robert Kyagulanyi Ssentamu yagambye nti akkaatiriza mulanga gwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ogw'obutavumbeera. Ebyobufuzi bitandise katubirinde tulabe enteekateeka n'ensonga nga bwe zitambula. Nalabyeko Naakena ng'ali apaaki yagendedde ddala paka eri ewaabwe gye baaziika taata we Obote naye n'abagamba nti ajja ffe weetuli tujja bibawa nga bwe bijja. Katugende ku sayidi y'ebyemizannyo. Tutandike ne ttiimu y'eggwanga erya Uganda ey'abaana abawala women abagenda mu maaso n'okuleka nti nno beeteekerateekera ensonga ze bayita muganda wange eza AFCON qualifier. Empaka zino zigenda kubeera nga zizannyibwa ennaku z'omwezi zigenda kubeera 16 omwezi guno gwe tulimu, era nga kooki Ayubu Khalifa Kingi yagenze mu maaso n'okulabika nti nno ayita abaana 36 bali njeru gy'abatendekerayo ya Ayubu Khalifa Kingi. Naye olunaku lw'eggulo waliwo amawulire agatatambudde bulungi nga bano beeteekerateekera okuzanya nga 16 n'eggwanga erya Algeria wayitewo weeks 2 ate bagende mu Algeria bazanye. Oluvannyuma ayitawo wakati wa Uganda ne Algeria asinkane Burundi n'eggwanga erya Ethiopia. Kati abaana abawala 5 ate nga bonna b'amaanyi ku ttiimu y'eggwanga erya Uganda bano bateereddwa ne bava mu nkambi. Waliwo kapiteeni w'abakulu bano ne bayita muganda wange aba Kampala Queens gwe bayita Shamira Nalujja yavuddemu olw'obuvune ne bamuzza ewaka. Waliwo gwe bayita Hadija Nandago ye agenze kola bigezo. Waliwo omukyala gwe bayita Samali Nakachwa jjajjange naye agenze kola bigezo. Waliwo Fiona Nabulime naye agenze kola bigezo. Ate kwoteeka Trace Jane Aklol ye ebiwandiiko bye tebimukkiriza kulabika nti nomuganda wange akwanaganya omupiira ogwo. Kati ge mawulire agaliyo agatawoomya nakabulwa agagenda maaso n'okubeera nga gatambula ku ttiimu ey'eggwanga erya Uganda. Katubasabire tulabe enteekateeka n'ensonga butya bwe banagenda mu maaso n'okubeera nga bagitambuza. Olunaku olw'eggulo nga tugenzeko muzannyo gwa lagibe agenda mu maaso n'okubeera nti n'atendeka ttiimu y'eggwanga erya lagibe yavuddeyo n'agenda mu maaso n'okulabika nti nno ayisa abasajja 7 abagenda okgenda mu maaso n'okulabika nti nno bazanya mu lagive sevens ezigenda okubeera nno zizanyibwa wakati wa ttiimu y'eggwanga erya Uganda baforce kitolwalira awamu n'ekitongole ekibulisi ky'enjiri bayita abantu bakatonda mu lukuŋŋaana lw'enjiri gaggadde convention ng'ennaku z'omwezi 10 September mu Cathedral Gardens e Namirembe. Tosubwa aboogezi nga mukulu Geoffrey Kulubya, tosubwa Reverend Samuel Muwonge, Reverend Nathan Ahimbishiwe ne Reverend Wilberforce Kitolwalira. Bino birina mu programu lira eddoboozi nga 10 September 2023 mu Cathedral Gardens e Namirembe nga 10 tukigaane ne convention. Keerako Katonda kwateko mu ngalo. Tosubwa ku Bukedde TV. Tosubwa ku Bukedde TV. Edona yatandika atya Sparkles Salon. Na savinga ng'omuntu yenna alina ekirooto saloon n'egifuula industry ate n'enfaayo nnyo era n'egiddukanyanga bizinensi endala zonna bwe ziddukanyizibwa. Na asobola okwongera omutindo ku bakyala. Mu za Olympics zigenda okubeerawo omwaka ogujja mu kibuga Paris kye bayita ekya Bufalansa. Ffe katubalinde tujja kumanya enteekateeka wamu n'ensonga ezigenda maaso n'okubeera nga zitambula. Bwe tuvaako ne tugendako mu mpaka eza AFCON yo ttiimu y'eggwanga erya Uganda egenda kweteekateeka kubeera nga ekomawo okusinziira ku nteekateeka eziriyo. Ate tulabe ensonga ezinaaba zitambudde wabula we twogerera nga waliwo agamu ku mawanga agazanyiddwa olunaku olw'eggulo oba agazannya olunaku olw'eggulo ne galaga nti nno gataddewo eryanyi era nga jjukira nti abasajja bano ab'eggwanga erya Egypt omupiira gwabwe gwe badde bagenda mu maaso n'okubeera nti nno bazannya gwakomekerezeddwa nga Egypt egufunyeemu obuwanguzi newankubadde badde tebalina kye beetaaga wabula abasajja abawarabu balina gye baagala gye bayita 100% era nga Egypt ekibinja kino yakikulembedde yagwanguddemu ku bwerere ng'ekuba eggwanga erya Ethiopia ate nga Mali kye yakoze abakulu bano ab'eggwanga erya South Sudan yabadde nkokobaana kubanga waliwo aba South Sudan be basaze ne golokipa ne bamusalirako ne bateeba akatimba akakalu. Burkina Faso ne Eswatini mpira gwabwe gwagenze 0-0 ate wali yagenze maaso n'okubeera nga alengera akatimba. Kati olunaku luno olwaleero ku lukalu lw'omuddugavu Africa wali empira ekigenda ogenda maaso n'okubeera nga gizanyibwa era nga Malawi bagenda kubeera nga batuuka n'eggwanga lye bayita ery'abakulu bano aba Guinea mu mpaka eza AFCON. Ajjukira nti nno abakulu bano bayiseewo dda ab'eggwanga erya Guinea ate kwoteeka abakulu ab'eggwanga
neggwanga erya Egypt mu kibinja ekyo tebakyayina kye batugamba. Ivory Coast abatestes bagenda kubeera nga batuuka ne Lesotho ate nga Comoros bagenda kubeera nga batuuka neggwanga erya Zambia. Kati kiba kitegeeza nti okusinziira ku nteekateeka eziriwo Zambia yekulembedde ekibinja ekyo yayitawo dda ate nga Ivory Coast bo babazanya mu buzanyi okusigala nga bali fiti. DR Congo, Sudan bali mu nsi ku lunaku luno olwaleero ate kwoteeka Mauritania n'abakulu bano aba Gabon abakulu bano bayita muganda wange ab'eggwanga erya DR Congo bonna tewali yayisembu ogenda maaso n'okubeera nga obeetegereza kubanga ne Sudan bwe wangula omupiira gwayo ebeegenda ku bubonero 9 ate ng'akulembedde wa Mauritania alina obubonero 8. Oyinza okulaba Sudan ng'erumbyawo n'omanya enteekateeka nga bwe zitambula esayidi eyo. Morocco abogenda maaso n'okulabika nti ogyetegereza egenda kubeera ng'ettuuka ne Liberia. Morocco yayitamu dda wano n'eggwanga ly'abakulu bano aba South Africa abogenda maaso n'okubeera nga obeetegereza. Mozambique bagenda kubeera nga batuuka n'eggwanga ly'abakulu bano aba Senegal ate kwoteeka abakulu bano ab'eggwanga muganda wange twagala Rwanda tejja genda. Tanzania yokka yagenze wano mu East Africa okusinziira ku nteekateeka n'embeera nga bwe zitambula. Waliwo ne wali mu Euro abagenda okuzanya empiira gyabwe egy'enjawulo era nga gino nakyo kigenda kubeera nga giriko okuvuganya. Ukraine bagenda kujja n'eggwanga erya Bungereza. England egenda kubeera nga eri mu nsiike ate nga Northern Macedonia bajja n'eggwanga erya Italy. Abakulu bano aba Azerbaijan ne Benin. Abakulu aba Estonia bajja kujja n'eggwanga erya Sweden. Egimu ku mipiira egigenda okubeera nga gizanyibwa mu lunaku lwe bayita muganda wange olwaleero. Spain yakubye omuntu olunaku lw'eggulo nebeera nti no yataddewo amaanyi n'enteekateeka ezabadde ez'omutawaana goolo 7 kwemu nga bakuba Georgia ate nga Scotland ogwayo yaguwangudde goolo zabadde 3 ku bwerere. Croatia yaguwangudde goolo zabadde 5 ku bwerere ate nga Turkey gwagenze goolo yabadde 1 ku 1. Ebisingawo katubirete ku saa zigenda kubeera saa 6 ez'amalya g'ekyemisana. Lorian Lubuulwa Isaac Mukasa bajja kubeerawo bagaziye enteekateeka n'ensonga nga bwe zitambula. Kankuzeeyo ewa Fiina abeere nga kwasaganya mpola mpola. Omukulu gwe bayita Robert Makanga naye yamaze dde okubeera ng'ayingirawo agenda kunnyonnyola ensonga eza cards ensonga z'ebipande ate kwoteeka kalenda. Katunyigemu katono nnyo tugenda kubeera nga tuyongera ne programu ey'ekyenkya ekya weekend. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya nno abalayi ba Bukedde TV nga mannya nze Namuga Firdaus okuva mu Fahawa International era nga bulijjo okunda abakozi bansonga za kwejjanjaba abami n'abakyala mutulo mukalire kuba bino byendeese leero bigasa mmwe n'abaana naye abaana nedda naye leero kati njagala abakyala n'abaami kasookere ku baami. Abaami ennaku zino abaami basumbuyizibwa nnyo obulwadde bwa prostate. Waliwo akuba essimu nga myaka 28 nti munange nakozesa masturbation ndi bwenti naye tuzze okubalaga nti mwabaami abasumbuzi ba prostate glands zammwe nga zo amazima ddala kakabubi kayina obuzibu. We have tulina eddagala erya prostate abalina